Wayitibwa lwaki kigendererwa yensonga lwaki olinga bwoli. Ne Mukama agamba nti kati kiweddeko lesoni ewedde buli lw'omala emisomo otikkirwa. Buli kutikkirwa ebeera pate kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Buli amala emisomo atikkirwa ate buli kutikkirwa ebeera pate. Kati Katonda agamba nti obulamu bwonna obwali bwakuggyibwako ngenda bukomezaawo. Naye n'ebiwundu byonna bye wafuna ngenda kubiwonya. Bakuyise ebintu bingi. Bakuyise yagobebwa. Bakuyise yagobebwa nga boogera nti ye Bujjingo omuntu yenna gwatanoonya sawa erinnya lyo. Nakugambye ejjo ne leero kanzire munzikatirize. Bano gwe mulimo gwabwe. Aboogera nti wagobebwa. Aboogera nti ye gwe omuntu yenna gwatanoonya. Naawe bw'oba osaba Mukama akuwe connection sibe weetaaga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Bw'oba osaba Mukama okuwa connections abo sibe weetaaga. Era timweraliikiriranga olw'ebigambo ebyogerwa. Omuntu akugamba tolifumbirwa era si gobadde oyagala okufumbirwa. Omuntu akugamba tolizaala era si gobadde ogenda okuzaalamu ate si muzaalisa. Omuntu akugamba tolizimba si muzimbi si mukubi wa plani tolina kyobadde omwetaaza. Oba amagezi gazze. Omuntu agamba omwana we ne bw'anaasoma era talifuna mirimu talina kampani mu nsi era omwana bw'abadde tagenda kukola mu kampani yaabwe. Nyamba naawe enjiri bw'oba ogitegedde mmaliraawo nyamba obuulire neyibawo. Omuntu agamba atya? Omuntu agamba tolivuga mmotoka era ye si gy'obadde oyagala. Tewali muntu alina mmotoka erimu amagezi ng'aduula. Kankiddemu gumu. Tewali muntu alina mmotoka erimu amagezi ng'aduula. Taliyo. Bw'olaba akuduulira atukebere emmotoka ye afaanagana nayo mu bwongo. Zikubira waggulu oba amagezi gazze mu linnya lya Yesu. Ye omuntu alina emmotoka erimu amagezi munaasisinkana wa? Era bwe mba musinkanye ekaba kakisa era wabaawo ensonga. Abali ku nsonga abatali ku ggwe. Abali ku ggwe bonna ba aidola basiru tobeetaaga.